nalabye video ne comments ezabaddeko wazisomye zakuwadde ekifaananyi ki saaziwadde nnyo ebirowoozo okujjako ze nawadde nnyo ebirowoozo kuba nze njagala nnyo nze kasooli ono gwentunda omulaba nze ne maama wange sitya mugandi ntunda kasooli olaba mugamba nti nnima ne yeebuuza ku Kampala olimawa kubanga abamu ab'omu byalo bamanyi Kampala ejjudde semiiti era nina neyagendako mu kyalo n'agamba maama wange muwala waali eri abonaabona ali mabipakasi ku kyalo era maama wange bwe yankuba essimu ne mugamba kyogamba kyakulumye n'agamba kyakukwasiza ennaku n'agamba nedda maama wange muntu kale ali awo ye ebintu byabitwala nga bwabirabye ne mugamba wawulidde otya n'agamba namugambye kimu kasita egyo emirimu gy'ogamba gyapakasa mwajja zangulira kasukaali gwe bw'obadde ojja oguga ogw'ebbeeyi gw'okola ondeetedde ki ne mugamba maama gwe tofaayo oba mpakasa kasa gye nini mulamu kati ate olusinga yagambye nti muwala wo namusanze ku kkubo nga yeetunda lwewandisanyuse nti nafuna omulimu naye abakyala abasinga kati ate oyo naye aba mulungi kuba baalaze nti omulimu gwakola agwenyumirizaamu omulimu gwonna gw'otasobola gamba baana bo nti baana bange bwe muba munnoonya mu nsange wali ogwo omulimu guba mubi gotasobola ganja nti baana bange bwe muba kusomera nga temundaba mumanye nti ndi wali we muba mu nsanga guba mubi naye kati nze abaana bange bamanyi nti maama bwe tuzuukuka nga tetumulaba omanyi gye yalaze maama yagenze kuleeta kasooli era ne bw'ojja wano n'obabuuza maama wammwe ali ludda wamumala yagenze kutunda kasooli naye osobola obbagamba nti maama wange yagenze kwetunda toyagala n'abaana bo bakiwulire era bakimanyi ennaku zino beetundira ku mutimbagano kituufu naye tosobola era kigamba baana bo balaba ne bootabagamba era bajja kulaba n'osanyuka kasita bafuna ekyokulya anti era kati anti buli muntu alina kyayagala naye nze njagala nnyo nga omulimu gwenkola tegusobola kale kwesitaza abaana bange mukyala landiroodi omukyala naŋŋamba tuyina eyo gye tukola bw'oba onoosobola naye gwe nga bw'olabika gwe onoosobola olabika bulungi kyaliko kulya omunyiri ogw'ebbala nti okeera kulya nakwebaka okola ekirala ngamba mulimu ki namugamba sina mulimu gwe sobola kola kikukola tugendeyo ekituufu natuukayo ne bandaga maneja waayo nambuuza ozekkola oba ozeggula bintu namugamba ozekkola nangamba gonna obisobola bino ng'ogenze nga maneja yatwala nga byetaaga b'amaanyi namugamba gwaganga ogapimiddewa nti sigayina nangamba kale bw'oba onoobisobola genda n'oyo akulage wali ky'otandikirako akulaga mukyala wa landiroodi andaga nga ngamba genda n'oyo nga mukola ki olwo nno nga tukola kiba kampuni ekola erina buno obuti endokwa za kalitunsi balina eza apple niimu biki ebyo nga muzikola ki nga bapaakinga ettaka n'opaakinga mu buveera deni ne basimbamu ensigo deni ne bakuulamu emirimu tegiggwayo jjo gibaayo naye amaanyi go ge gakola ki gabeeyimirira ngamba nga nkwasa kamakansi nasookera yaŋŋamba kusala mirandira nambeerayo naye olwokuba nti nali ndudde nga sikola ku mirimu gya kukakaalukana wiiki eyasooka eŋŋamba ninja kubeerayo nga basasula naye nga ogwo omulimu gwenkugamba gwe nafunye obuntu obwo jjukira buba mu layini bwe buti nga kalayini kava nga wano ne wali ku nnyumba naye nga bakagabamu 800 okasalako emirandira
Kalayini gonna naye nga kalayini emiti nga bibiri. Ebibiri akalayini kasobola okubaako obuntu nga 4 oba 5 ng'oli yakapanga bulungi ng'omupanzi waako yali akamanyi okusala emirandira ku miti 1500 lunaana nenkola kati ate mmala ogisala layini ze yali andaze zaalinga 6 ndowooza nyinza okuba nazisaliranga wiiki layini 6 wiiki bunaku ng'osalayo emwemu naye nga naye bunaku ng'ofuna olunaana ng'ofubye kati nenkola ki nga mulimu n'okuulamu omuddo kati be yamala ne baŋŋamba obbisitula ng'obijjawo ebibadde n'obijjulula nga balina bwe bakulaga olina obbipanga awo nga bakuwamu olwo bakuwamu kasente bayinza okukubala ne babala layini ne bakuwaayo 13,000 okubisengula okujja layini wano ogiteeka wano ogitwala awo nga biriko ku ssente nga biriko 12,000 tebisukkawo awo ku 13,000 ne wajjawo embeera y'obutakkaanya wakati wange n'abazadde naye kale ng'eva ku bazadde nga omanyi ebyewaka sobola byogera nnyo naye wajjawo awo embeera wakati wa maama ne taata kati ate nze nendaga sayidi gyengwa ogwa wa maama kati we nagwe wa maama ate muzeeyi wange yali takisuubira yali abaddewo nnyo baali babibaddemu nnyo ebyo ebyaliwo naye nga nze tannalaba wawengwa watuufu kati ku luutu eyo bwe navaamu eddoboozi n'agamba tekisoboka n'anyiiga era bwebanga bw'otyo bw'okoze njagala okwate ekkubo ojje wano abaana b'okole ki obatwale ekyo ekintu mutuufu kyannumira bwe nkyogerako n'amaziga gajja kyannuma okugobesa abaana nnyo kubanga nalina ensonga yange lwaki mu bufumbo bwe nali navaayo neki n'abaana kale banyabo ne bassebo tubalamusiza tubaniriza katusuubire tuli bulungi katusuubire biri bulungi sesanga batte the great media hub UG kwe tubeera nga twogera ebigambo twogera enkulaakulana yaffe ng'abantu n'ebintu nga bwe bitambula mu nsi yaffe olwaleero tuli Nsanji wano bayitawo Nsanji ki Nsanji Nakatema tukyaliddeko omukyalo ono ye Scovia twalabye akatambike nga katambula ku TikTok nga atunda kasooli nga atambuza kasooli era nga ali proud of that nga ayita bonna abakyala abatalina mirimu abasobola okufuna akatini ne babaako kye batandika ne tugamba nti katwogeremuko naye tusobole okuba nga tulaba manyi nti nno alina that story that can easily inspires you nawe nobaako wotandikira we are talking about those people who are really willing to do that si buli omu Scovia Ngabire tusanyusa okulaba oli otya erinnya nditereezezza nze Ngabire Scovia ovaawa abazadde bange bali mu Beene naye nga ndi nzaalwa y'e Rwanda oli mukyala Munyarwanda wajja eno ng'okuze ng'oli muto nali mwana Olunyanda olumanyi babuuzeeko mu Lunyarwanda abantu mwese abagabo abakobwa abagole abasole mwese ndabasuhuza n'ikiramutso mumeze mute mwiriwe amakuru yanyu nanjye ndiyo nawe oliyo nange gyendi kale kati mami we gyali ne dadi babeera mu Bende e Rwanda ogira n'oddayoko si nnyo naye okuva lwe navaayo nakaddayo omulundi gwali gumu naye nga ate mu ndowooza yange era mweri nti nja kuddayo kuba ninayo abantu famire yo gyeri abasinga obawuliza nnyo mwogerezeganya kati emubende otuuka otya eno emubende okujja ensangi najja sizze nti oba najja nzize kukola ate ng'omulimu gwe nzize okukola gwa bbaala nalinayo omukwano gwange ng'akola mu bbaala namukubiranga kale essimu nga bwe tuba twogera mugamba neetaaga ku mulimu kuba nali nvudde mu bufumbo nga ntudde ewaka n'abaana kati ng'okubeera ewaka n'abaana
nga kinkaluubiriza mwana agamba jjajja tetuyina sabbuuni ate nange maama we ngamba maama tetuyina sabbuuni ngamba etaaga okuva ewaka ngende nnoonya ssente nga ovudde mu bufumbo ki ekyatuukawo mu bufumbo bingi naye nga nsonga zange enganze ezo zosobola zoogera tewalina mpisa ng'omuntu simanyi sijja kulimba omusajja n'akugoba neegoba teyangoba omusajja ngadda ku makya songa yange enganze so agigamba muntu kuba naye yennyini tagimanyi obeera otyawo n'okikumiraku okyawo otya omuntu nga tamanyi lwaki omukyayi kyange bwekito bwe kyajja nobeera eyo nobeera happy naye ng'oli tamanyi nakumanya nti nno mwalina abaana bameka abaana babiri balenzi bawala bombi bawala kati ninzira ewaka naye kuva ddanga nze okubeera ewaka kuba ne bwe nali mu bufumbo ng'era situula nga njagala nnyo okubaamu n'akasente omanyi oba oyinamu kasente tokaluubirizibwa nnyo bulamu kuba ne bwe nali mu bufumbo nga takyagala naye nga nkikola lwa buwaze nga nsiika sumbuusa ate era nga nzitambuza ate nga nali mmanyi n'enviiri naye olw'okuba nti saayina kapita asobola kukola zange kukola saaluuni nga mpulira ekyokugenda bankozese osiba omutwe mulamba olina ne mubanga emitwalo 3 agenda kuwaako omutwalo ng'ate gw'ogusibye nga ndaba abinenya nga toyita so odduka mbufumbo kati nzira ewaka n'abaana bange babiri omu yali akyayonka naye ewaka sigala nti oba tewaali mmere yaliwo naye nga ndaba ng'omwami yagigula ewaka ewaffe ewaka ewaka ewa maama ne taata ebyokozesa byaliwo naye nga kinnuma nga mpulira omwana n'ajja n'agamba maama bangulire ku kyokulya kati ye maama bw'abaawo kuba maama wange muntu bw'abaawo ng'ayinamu ssente ze ng'agamba genda bakuwe naye nga kinnuma nga ngamba kinaakoma ddi nina ofuna omulimu nenkola nemba nga abaana bange nsobola obbakuuma nga bali waka naye nga mbaako kempeereza nenzija oyo mukwano gwange nambuuza onoosobola okubala ebitabo mu kawunta oli mukwano gwo egwe wali ogambye okunoonyeza omulimu naŋŋamba wano waliwo omulimu bagamba naye sina transport ne baŋŋamba kale ne baŋŋamba tugenda kukusindikira ssente mmeka konze gumu kitundu era bansindikira omutwalo gumu n'ekitundu nenzija bwe natuuka wali ebuloba ne basindika booda nekola ki nennona nentandika okukola olwo ng'okolerawo awo ensangi tawuni y'ensangi awo omwami bamuyitanga aning nga ye mukama waffe nenkola nampa emitwalo 10 ewiki yampanga emitwalo 2 n'ekitundu naye obulamu bw'ebbaala ababumanyi tosobola kubulwamu ssente bw'oba osazeewo nga gwe mulimu gw'ogenda okukola ssente zibaamu naddala ng'okyali mupya oli bwajja naawe zabakuwa ekyokunywa oliwaddembe okinywa oliwaddembe obutakinywa naye ng'ate mu bulamu nayagalanga nnyo okubanga abaana bange obulamu bwabwe mu kyalo tebukaluba kuba ng'abaana bange tebamanyi kulya nti omuwa omuwogo ng'ambalamu embeera gye tubeeramu mu kyalo olye muwogo bateereko abaana abamanyiiza tooke nga si kubamanyiiza naye nga mpulira kyenjagala ng'abaana bange saagala babeere mu nnaku ya muwogo bagambe nti no nekyayi tunedde ekyayi mukalu ate tesimanya temuli sukaali tutaddeko kisubi ne kalozimere nga sigala nti ewaka tebiriiwo naye nga ndaba nange njagala nga nina kyengattako nti n'omuzadde baba leera omwana wo aba n'omutima ogugamba waayo omwana wo oli mumuwa omuceere kuba nnyina yagugula nanga ngamba ngende nkole nga ntandika okukola ewaka ewaffe twali tetunafuna masannyalaze wadde nga kati gajja waaliwo sola kati ngamba abaana bange bajja gendanga ku mizigo nga benjeera kulaba TV koze ntya nandifunye ssente kama nanzimpa yansaasira nenzifuna mu bbaala engula TV ya mitwalo 2 nenjitwala ewaka ewaffe mu kyalo kati bw'obeera mu bbaala bano abajja bano waliwo ba daily customers osobola bakuŋŋanyamu ssente mmeka ewiiki kisinziira obwongo bwo
amagezi go ge gakweyimirira bubanga obwongo bwo nga tewajja kukola nga tewajja kulya ssente. Kisoboka okuba ng'ebyo esobola okuggwako ng'olidde bwe kiba kifu kya nkoko ng'okiridde ate nga tonnaba na kudda ku bwongo kisinzira ebbaala ekola etya. Ebanga ebbaala y'abantu batonotono ebyo esobola okuggwako nga n'emitwalo 5 togirina. Naye ate ebbaala bwebanga eri bize ate baddeire kasitoma tebabaamu ssente batuuka ekiseera nga bakumanyira nga baamala otegeera nti no kati oyo ne bwe namuwa omutwalo gwange byemusuubiramu tajja bimpa. Naye bano abapya abajja ono najja n'agenda oli najja n'agenda abo be baba bakyakuyinamu endowooza nti bwe namuwa akasente kange tomanya ng'ajja kuyitika. Naye nga obeera n'obwongo ng'ebbaala namu ng'ekola ng'erina bakasitoma osobola okuba ng'ewiki olinamu 10 ng'ate olidde onyedde. Ng'olinamu 10 mu bakasitomazi nga tonnagenda ku musaala. Era bwe nagula eyo TV nakangitwala ewaka ngitwala ewaka abaana bange ne babeerayo nga mbeerawo ate nze nga engeri gye nali sisasula renti nti mpangisa nga sente bwe nzifuna ng'ogyeko kozi bagenda okuleeta ng'ogenda kusula ku bbaala babapangisiza. Batusula omwo munda nga baakubamu ng'engeri ya pulayi ne baawulamu nga mulimu obutanda mutusula. Kati era ng'omufuna oba okulya bwamwe mu buteeko oba nga mufuluma. Nga tokkirizibwa kubeera omwo era oba ofunye nti ofunye olina genda ewalala susaawo kuba mubaamu banno oba obeesitaza. Kati naye nga bwe nfunamu akasente kange nga mmanyi ewaka kati ngamba asigenda baweereza nti bagule kiro y'omuceere kiro 2 nga bwe nfuna sente ngula 25 n'ozibaweereza ne baddamu amaanyi ngamba maama munde emmotoka bweti ku kkubo baleeta emmere. Nembeerawo naye kati wakati awo nali sinawo nafuna kirowoozo kiva mu bbalago ge mazima kuba nali simenyeka ng'ate sente ndaba nkola kinzifuna mbeeramu n'abiri embaamu n'asatu nguliramu n'akasente olugoye olugula ngatto gyambadde oluvikuba omuzigo ne bakulaba era abandabako nga nakatandika nga bo bakola kiba kimanyi naye n'onyenya ekikolo kati wakati awo wajjawo embeera y'obutakkaanya wakati wange n'abazadde naye kale ng'eva ku bazadde nga omanyi ebyewaka sobola byogera nnyo naye wajjawo embeera wakati wa maama ne taata kati ate nze nendaga sayidi gyengwa ogwa wa maama kati we nagwe wa maama ate muzeeyi wange yali takisuubira yali abaddewo nnyo baali babibaddemu nnyo ebyo ebyaliwo naye nga nze tannalaba wawengwa watuufu kati ku luutu eyo bwe navaamu eddoboozi n'agamba tekisoboka n'anyiiga era bwebanga bwotyo bw'okoze njagala okwate ekkubo ojje wano abaana b'okole ki obatwale ekyo ekintu mutuufu kyannumira bwe nkyogerako n'amaziga gajja kyannuma okugobesa abaana nnyo kubanga nalina ensonga yange lwaki mu bufumbo bwe nali nvaayo navaayo neki n'abaana ate ekirala ekyannuma baali bato kuba omu yali tannawiza na myaka 2 omulala yali awezezza 5 naye nga ndi mugumu nti maama wange baba yandera oba nalyanga kimu bwatyo bwajja nokiwa abaana bange basaanaabanga n'abaana bange be bajja okuyita babeere balamu nga nze bwenkola kibwenza naye muzeeyi we yaŋŋamba abaana mbajjewo nga ndowooza kyakusaaga nagenda olaba kikuze abaana noonya gy'obakola gy'obatwala ekituufu naye siirinaawo muno mu Uganda siirinaamu senga temuli kojja temuli baaba munda ya nnyabo nze mukulu kati n'ensoberwa ekituufu nina kkubira nannyini baana nasooka nakkubira maama we nazaala wange nemugamba nakuba ku simu nga teriiko nenkubira nazaala wange nemugamba okuba ku simu ya mutabani wo nga kweri mugambe agende ewaka anoneki abaana nga nkaaba nga mpulira ennaku ennuma naye bwe nagira neŋŋamba bwe naddamu nenjikubako nga kweri nemuga agende ewaka okoleki gyeyo abaana baffe teyali mubi yakeera bwannawankya n'alinnya n'agenda abeerawo abeera eyo mukalagi ku lwekayunga ngaali walako ne baŋŋamba n'atuukayo kati ate laba atuukayo muzeeyi amugamba nze sigenda kukuwa baana kuba sinze nnabakuzaalamu
gambe yabakuzaalamu ajjakoleki ajja abakwewe abakwase anti ng'amanyi jagenda ate oba bangi kati maama nkubira essimu aŋŋamba kaakati abaana mbadde mbamuwadde amusanze ku main kuba okuva ku kkubo okutuuka ewaka walinga wano n'ekitemu nga bw'omanyi amakubo g'ekyalo nti amusanze lukyaliira abaana n'abamuggyako ne mpulira obusungu ne nninnya emmotoka ne ŋŋenda natuukayo essaawa ziringa mu 11 bonna sirina muntu gwe nanyega kigambo nakwata nsawo ya ngoye n'abaana ninga nti yagambye kuba mukwasa ngamba abaana baabwe n'olinya n'odde Kampala enninya n'enzira e Kampala ine kimbeera ku bwongo ng'ennaku ennuma entukaisa ninga naye kati kye nina okukola okimanyi nina okuva mu bbaala fune ennyumba nga yange nga ngisasula oluvannyuma nga mmaze okugisasula ngende nnona abaana bange ntandika okubeera n'abaana bange nkyemanyiize nti kati abaana bange tebalina gye balina kulaga lwe tulidde tulya lwe kibuze kibule nga nze bwe mbeerawo bwe bajja okubaawo waayitawo ebbanga nali mmazeemu mu bbaala emyezi gyali 5 n'omuvuka gwe nagamba ne mugamba olwo ng'ofunyemu kiddadde nali nga bw'omanyi era tosaba abeererawo nga waali naye nga ndaba byendiko ye si byakola kibyaliko nenfuna ssente gyali emitwalo 10 naye ninawo emitwalo gyali 18 naye nga ndaba engeri omulimu gyekiri nti nja kuba nguleseewo nja kuba neetaagamu okuba n'akasente nga kanoonye ennyumba nga ya ssente entono nabaawo yanoonyeza ennyumba nga ya mitwalo 5 nebakkiriza okukwata emyezi 2 gy'emitwalo 10 n'enzija nembeerawo kyalo kwenzize kuba kati olwo nali nvudde ensangi ku main nganzize nali mbeerawo amaka gali awo ennyumba yeyo oba okalengera akasolya eri wali ku Kisansa nganzize muno area ya muno sirina gwe mmanyimu omuntu gwe mmanyi kuno ennyumba y'amaka y'amaka naye bagitemamu emizigo gaali maka ne basalamu nembeeramu ntandika okubeeramu kama nanyamba gwe nali nina nasooka n'ayiwawo omubiri ekyokulya nga kibaawo naye nga neetaaga okukola kati landiroodi mukyala landiroodi omukyala naŋŋamba tuyina eyo gye tukola bw'oba onoosobola naye gwe nga bw'olabika gwe onoosobola olabika bulungi kyaliko kulya omunyiri ogw'ebbala nti okeera kulya nakwebaka okola ekirala ngamba mulimu ki namugamba sina mulimu gwe sobola kola kikola tugendeyo ekituufu natuukayo ne bandaga maneja waayo nambuuza ozekkola oba ozeggula bintu namugamba nzekkola nagamba gona obisobola bino ng'ogenze nga maneja yatwala nga byetaaga b'amaanyi namugamba gwaganga ogapimiddewa nti sigalina nagamba kale bw'oba onoobisobola genda n'oyo akulage wali ky'otandikira akulaga mukyala wa landiroodi andaga nga ngamba genda n'oyo nga mukola ki olwo nno nga tukola kiba kampuni ekola eyina buno obuti endokwa za kalitunsi bayina eza apple niimu biki ebyo nga muzikola ki nga bapaakinga ettaka nopakinga mu buveera deni ne basimbamu ensigo deni ne bakuulamu emirimu tegigwayo jjo gibaayo naye amaanyi go ge gakola kigabeeyimirira ngamba nga nkwasa kamaka nsimbe nasookera yaŋŋamba kusala mirandira nambeerayo naye olwokuba nti nali ndudde nga sikola ku mirimu gya kukakaalukana wiiki eyasooka eŋŋamba ninja kubeerayo nga basasula naye nga ogwo omulimu gwenkugamba gwe nafunye obuntu obwo jjukira buba mu layini bwe buti nga kalayini kava nga wano ne wali ku nnyumba naye nga bakagabamu 8 okasalako emirandira kalayini gonna naye nga kalayini emiti nga 2 ebibiri akalayini kasobola okubaako obuntu nga 4 oba 5 ng'oli yakapanga bulungi ng'omupanzi waako yali akamala okusala emirandira ku miti 1500 8 nenkola kati ate mmala ogisala
layini ze yali andaze zaalinga 6 ndowooza nyinza okuba nazisaliranga wiiki layini 6 wiiki bunaku ng'osalayo emwemu naye nga naye bunaku ng'ofuna olunaana ng'ofubye kati nenkola ki nga mulimu n'okukuulamu omuddo kati be yamala ne baŋŋamba obbisitula ng'obijjawo ebibadde n'obijjulula nga balina bwe bakulaga olina obbipanga awo nga bakuwamu olwo bakuwamu kasente bayinza okukubala ne babala layini ne bakuwaayo 13,000 okubisengula okujja layini wano ogiteeka wano ogitwala awo nga bye biriko ku ssente nga biriko 12,000 tebisukkawo awo ku 13,000 buli layini naye kisinziira mpanvu kwenkana ki nga nkola naye nga buli antunulako nga nnyunyuka olweggulo ng'anyiinya mutwe agabo yazze Tubega nabeerayo nembeerayo antukesanya sente zenfuna wano awantu tezimmala okusasula landiroodi olwo wiiki esooka wafuna sente mmeka basasulanga buli wiiki mu kusooka basasulanga buli wiiki esooka wafuna sente mmeka wawezaayo omutwalo nfunayo gwali gumu bbiri wiiki naye nga nkeera weemu nga ntuuse nvaayo 12 akawungeezi kitegeeza buli ennaku 7 oba mukola 6 nzabanga 7 ennaku 7 buli lunaku okola essaawa 12 wiiki n'ofunayo gumu 2 gwo amaanyi go gaali gakoma kati nga mbeerayo naye namalawo ebbanga nno nentuka ekiseera nga ate nze nga buli mulimu ogujja nga baguwanze ogw'amaanyi nga nsindika olwo nga ngenda nkikkiriza nti kyenina okukola kati nina okukikola akanyerero kagenda kaggwako kaali kakendedde go nga amazima okusinziira emirimu gye nali nkola kati nembeerawo nengana sente zino tezimmala embako omukyala gwe nabuuza era twakolanga naye nemugamba naye gwe ng'ojja leeti oba okola mulimu ki nengamba nze nnima mugasinga nange onfunirayo wennima nennimangako nange nendyoka nzija eno naye nga nina we nakoze eki we nasookedde sente za wano ntono nangamba naye ono okusobola nemugamba obadde ki nze kitange nemmange bali ate bafunyeemu bye bafunye balina ebiraalo balina amayumba balina amataka nga babijje mu kulima nja kulima yanfunira awantu we nasookera ddala okulima ku kyalo kuno nti kangende nnene baali batemyewo nga basayeewo ekibira nga wakukabala mukama nsaasireze waffe balimirayo saalimako waffe twabanga mukulera abaana mukukima amazzi nakutyaba naye okulima nga tetulima kuba ate nze ejjukira nze nalimu ng'omukulu nga nze ndiwo okulabirira bato bange naye natuuka ekiseera nengenda nennima nenkabalawo baali bangambye emitwalo gyali 5 nali ntuuse mumakatikati ate yamuwaawo najja namugamba baagalawo nangamba kati nkuweeyo emekako nze mpaayo 3 nga bwenedde mbadde sinnamaliriza kati ate nga bwezirayo eri ku kampuni natuuka nenganenedda kampuni kuno omulimu sente ziganye zifuuse entono ez'okumulimu eri ezeeri ku kampuni ku mulimu kasigale mu kipakasi ekintu ekirala kati ate we nafunira woteeri eri eyo katereka eyo ng'olunaku bampa 15,000 kati jigala nkibaza ezo 15,000 bakuwa emmere ovaayo olidde ekyemisana ekigolo oliwaddembe okunywawo ekikopo kya caayi neweebaka engera mu woteeri 15,500 olunaku nga bw'oba okoze n'ekyeggulo akuwa 8 akuwa ekyokulya akuwa ekyokunywa ali mukyala mulungi nga talina buzibu okola by'oyagala obanga akola ebibyo obanga boss nga nkola mama enjo nga nkeera saawa emu nina okuba nga ntuuse nonnyuka oluusi 11, 12 bw'oba tookola ekyaggulo nodda naye nali mu nnyumba omwo omukyala oyo gw'olengedde kazzaawo mukwano gwange ono alese biri ebintu nazze wano omuddugavu abadde yeesibye akatambaala yali atunda nakati
naye nga mutambuza naŋŋamba olwo eri kugundi ku company mu Bendo kwa wakolayo bbanga ki? amalayo nalwayo nno nteeka okuba nga nawozaayo emyezi nga 8. Nga wawangaala ate ku restaurant ku hoteri namalayo emyezi gyali 3. ate nga baali bakusasula bulungi? Baali bansasula, naye ono bwamala okuŋŋamba nti no nakati atunda nakati ensooka mubuuza naye nakati gw'otunda omufunamu otya? Naŋŋamba nakati ow'omutwalo agoba mutwalo, ow'ebiri agoba ebiri, naye olina kkanya kugulu. Naye naasobola olina okuba omumalirivu. Naŋŋamba naye olaba natambuzanga sumbuusa. Ate sumbuusa walitambuza ddi? Nali ali mu bufumbo, nali nga mu bufumbo. Okyali wa mukulu gundi? Nga ntambuza sumbuusa. Ne wano nja kutambula. Ate olwo ku hoteri sivuddeeyo. Anti olwo nnoonya ewali ezikola ki? Eziwera ze ndaba nti buli kaseera owulira ebikubanja byeyongera. Ndaba naŋŋamba zino 5 tezandibadde mbi, naye okuva ku makya ndi ku 15. Ate ono agambye nakati we bwamusuubula 5 afuna amagoba ga 5. asuubula omutwalo afuna mutwalo. Ate naaba nga amutunda ku makya zigenda oya ssaawa 4 nga ali waka. Naye nga kati ekinsiibye eri ku 15 kyekyaki nga bwe bandagira kola kino kola kiri. Ayonvuddeyo atandikana nakati wa 15. bye yamundeetera akusomedde omwaze omubuuza kifuna kityawo otambulira wabiki yenyini n'omusiba n'amunsibira n'aŋŋamba wuuyo ate owange yavaamu nakasanvu. ogaze guno omulimu sigulabanga no siguta ku hoteri no siibula saasiibula baalabira awo ng'enkeera sigenda. Lwaki gye wavanga nga tosiibula? Mu bufumbo tewasiibula? Kirabika ku bbaala tewasiibula? Bulwadde nange simanyi. Ku bbaala yo nasiibula. Ku bbaala wasiibula? Gamba waba wamu akalembereza. Era omundokwa tewasiibula? Ku hoteri tewasiibula? Ku mundokwa nayogera mazima. Emirimu ginyingi? Namugaa ngende nnoonyeko ku mirimu emirala. Neetaagamuko ku ssente ez'amangu mangu. Olwo baali batandise okuba nga basobola obbala wiikisi 2 tebakusasudde. Ejjukira olina okuba n'ekyokunywa. Ng'emirimu kale nga ndowooza tegikyatambula bulungi ku sayidi yaabwe. Nga ntandika nakati. Nako olwasooka nakasanvu. Kaali kasanvu wano nga nkyakabala. Nga nkyamusiba nga sinnatandika kutambula naye nga mu bwongo nkimanyi nti nakati gwe nnina aliko amagoba ga kasanvu. Kati nga ntambula nga omanyi okutambula oba tomanyi ani anaagula ani atagula. Nga ntambula yasooka n'azitowa nga bamutwala sibalaba naye Mukama bwe yamusumulula ne bamugula zigenda owera ssaawa 4 nga nzira waka. Olwo olunaku olusooka nga yamusuubudde ssaawa ng'emu kuba nakati jjukira era abasinga omukozesa abo amawoteri ki oba olina okuba ng'okedde. Ssaawa ng'emu ssaawa 4 nga nyimise neŋŋamba bulijjo mbonaabonera siiba mu woteri okuva ku makya mpaka lwaggulo newankubadde bampa emmere ndi muntu omu zino nja kugira nkolera mu zino era nendeeta wa mutwalo. Olwo olaba Katonda akuzadde ogwokubiri? Ndaba Mukama ataddewo enkyukakyuka tebikyali biri. Nga mbeeramu nakati nabeeramu bwabwe nga tamumanya bamuyita sukuma wiiki. Walingayo eyo ne be bayita spinach nga byonna mixinga bugga kigreens yenna gwe nfunye nga ne doodo oyo bwe mugwako obulungi nga munoga ne mu mixinga. Nga mbeera mu nakati naye era oyo omukyala yennyini gw'olabye abadde awo nga ŋŋamba naye okimanyi nti nno kasooli yatandise konza ate kasooli omwagazaali naŋŋamba nze ntunda kasooli. Oyo omukyala yenna nnyini ntamu eyo gy'olaba nfumbiramu kasooli nga amufumba naye ng'ate nze nkyali mu nakati ng'afumba entamu n'awaako oyo mukyala landiroodi wange n'amutambulizaako naye yennyini n'atambuza n'ansanga ngako ewaka awo n'anguzaako. Naye kasooli oyo omufunako ssente maama ani n'agamba ate mbadde sikugambanga ekiri mu kasooli lw'olitunda kasooli tolidda ku nakati. Namugamba naye muntu gwe olimba. N'aŋŋamba kasooli agoba muno ku muno
nga sizoni mweri bw'oba waleese wagumu kitundu bw'oba omutunze bulungi osobola omulyako ogumu ekitundu oba ebiri ngamba ate kati yevire mu kasooli naye kasooli ng'abula naŋŋamba ku kkubo wali olina olunaku lwaloyise ku kkubo okwo n'obulwa kasooli g'olya omwoki oba mufumbo ne mugamba kyo kituufu abeerako sizoni ku sizoni mwaka ku mwaka naŋŋamba abo bo gye bamujja gwe tusaba mujjayo nga nti bo baba bamanyi abantu nambuuza eriyo omuntu bwe wali ojja kuno wali omumanyi wajja omanyani era naawe ojja genda obayiga namugamba naye naasobola ngamba ng'obadde otambuza nakati kyogamba kasooli yanaakulema kati ate olwo ye ng'amuwummuddemu ng'azitoye omukyala kasooli ng'amuwummuddemu olwo ng'azitoye ng'afunye olubuto ng'ayamba naye omanyi mpentamu eyo ntandike kasooli olwo sizemu kasooli tewalina nsonga ndala yonna ekujja mu nakati naye ng'ogoba ssente ensonga eyanzijja mu nakati ti kasooli aliko ezisinga nakati kati ate nze sobola kubeera mu ntono nga nategedde ewali ojja kukola ng'aŋŋamba sojja gisobola nakati abadde akooba kituufu naye kakati kino ekizze ne bwe kiba kisingako olukumi olwo ndwagala ate ekibi ekiri ku nakati nti omutundira ku puleesha nti omusana bwe gwaka atandika okuwotookerera abadde ow'olukumi batandika kuwoza ng'akazi ebikoola tukuweemu 5 naye kasooli ne bwasula enkeera olwo otandise okulaba ebibi bya nakati ngamba kati ngenda mu kasooli nga nfuna kasooli nasooka wa 15 ne mutunda ne mugobako amagoba gaali ga 8 ku nakati wagobako 7 n'ogobyeko 8 n'ogasidda mu nakati ate nga n'abaana bange mbawaddeko baliddeko nina kati nno kasooli ono alimu ssente ate awo nzize mu maaso abaana naye sinnabaleeta nga ntandika kasooli nagamba mpaddeko awo ku bwana bwa landiroodi mpaddeko ne katabani ka landiroodi akakulukulu katambuzaamu ng'okawaayo 3 ate nga naawe ofunyeeko najja nedda nteeka okuvaamu obulagajjavu ntandika omumwetambuliza ezo 3 zempa omwana zisigale nga zidda mu nsawo yange omukyala nga mpentamuye ennene luli nali nfumbira mu kati nga nkuma kyoto atandika kutambula muno mu bibanja by'abantu anoonyangu nga ntandika kufumba kasooli oyo kuba we namutandika g'amazima namulabiramu omukisa namutandikira mu sizoni nga talabika nga wabbula nga bagaba eminwe 3 2,000 kati nga buli muntu nekinga sure nti gufulumira ku 10 ate ekitali kyange abaagala mpaayo webutano mpaayomubamu obutinitini ng'olaba sayizi naawe muno gumuwera 10 tekijja naye ng'era ng'omani nga nja kulyako ezo zendidde mpaka lwanaayala nentunda kasooli olwo omukyala yenyini nga yaŋŋamba kati gendako ejjindi ewagundi obuuze bw'ati wateeka okuba waliyo kasooli n'ogenda ate n'abakyala abatunda kasooli tebalina ttima bw'omusanga n'omwebuuzaako ng'akugamba enkyo ojja kujja tugende nina gye ngenda okukola nina gye n'okutwala kasooli ntuka ekiseera kasooli nfumba wagumu kitundu naye ng'ekinfumbye ogumu ekitundu sobola kuba nti tatambula atambula naye nti bwe buzito bwensobola okweta kati ogumu kitundu eminwe 3 wagisobolanga 2,000 kati wasuubiranga 2,000 natundangawo 2 kitundu kati bw'aba mukyengera ng'awera kuba bw'aba nga mwali kati nga sizoni eno batwalira eminwe 4,000 kati awo bwe ŋŋamba nti weebiri mbasobola mwetikka muno n'ogulyako 10,000 muno n'otula 10,000 eminwe 4,000 onoofuna amagoba ga 10,000 kale bw'oba otunzeemu ogwa layisi gubeere nti gwa 7 tetugenda kudda mu kasooli tutuga okusinga abamulya tusinga okutuuka abamulya obungi kasooli anti abamu mugamba si mulimu gwogamba ki nze ŋŋamba mulimu kubanga nze kyempita omulimu nze mama wange yaŋŋambanga tofa ku kikyokola wabula kufa ku kikyofunamu
nena n'akayimba baakayimba wano fa ku kikyo ojjayo tofa ku kikyo wakoze okufuna ekyo kye wajjeeyo. Naye kisinziira anti ng'agamba kasatobba nga tewagenze nti kubanga mama wange bwe yaŋŋambanga bw'otagenda kwetunda nga tewagenze kubba kufuna bya bwereere naye omulimu bw'oba ogukola togamba nti ate nze banansanga nnonda obucupa bannange banandaba batya gwe fa ku bucupa buno bwe mbulonda muvaamu akasente. Kati nenzira mu kasooli era mu kasooli oyo mwe nasinzira naye kati bwe ntuuse sente zenfuna mu kasooli zimmala z'okulya nensasula ennyumba n'abaana bange n'embeera. Olwo okyali wali? Nga ndi wali. Ennyumba y'etaano omutwalo gw'amasannyalaze gye mitwalo 6 nyamba ekyo ng'ogikolera mu sente ekyemu zenfuna. Abaana bange kati neetaaga obbazza wendi. Olwo bw'obalabalamu wiiki ng'ofuna amagoba ga ssente nga mmeka? Nga mmaze okulya. Omaze okulya, omaze okunywa. Buli kimu nga kiwedde kale nga. Omaze okugula akazigo. Wiiki osobola okubaamu n'emitwalo gyo. Kuba kati nze kanga ku sayidi yange kuba mulimu abakola okusinga nze. Naye nze nga nze atambula. Mu bunafu bwange, mu mpola yange, mu kitono kyenkola. Lwensudde ekitono ebbali nsuula mutwalo. Omanya nti ennaku 7 gye mitwalo 7. Buli lunaku oterekayo mutwalo. Abaana balidde. Nga bino obiggyeeko. Ng'ebisigadde byonna biwedde nga ogaa nti ka mutwalo. Omanyi nti wali abantu tuli ku mirimu nga omwezi bakuwa emitwalo 15. Bangi nze nfunye n'emirimu mingi naye nenjigaana nga ndi mu kasooli. N'ogigoba? Awo olabye omwami ava oyitawo wane n'adde emitwalo ekimpi? Ono omunene bwaguuga. Yampako yansanga wano. Nsanga awo nga ndi mu nnimiro kuba wano wonna olaba nze nnimawo lwakuba sizoni naafuuyiddewo ng'enkuba nnyingi. Nze nnimawo mbeeramu nga bwe nfumba kasooli wange bwe nzikirira bwe nnima. Yansanga ndi omwo nnima n'aŋŋamba mulimu Hana International mulimu omulimu. Gwa mu kiyungo n'ogusobola. Kufumba? Nze naye ngenda kwoza bintu kusaavinga abafumba mwe bali baba basajja. Ne ŋŋendayo mitwalo 35. Naye mu mirimu gyonna gye nkola nkulembeza nnyo abaana bange. Saagala mulimu gunyigiriza abaana bange. Bali banakunya. Hana eri wano. Kikomera nga bw'ogirabye wali. Kati abaana oba obanyigiriza otya? Mbanyigiriza ekyabandeetera okulaba nti mbanyigiriza nga okukeera. Banjagala ssaawa 11:15, 11 nde nga ndi ku mulimu. Abaana bange basoma. Ate bakyali bato tezisobola baleka mu nnyumba nti beezuukuse bokka. Kati ezo essaawa 11 ez'okusoma omwana omutwale ku ssomero. Kitegeeza bw'oba olina kutuuka ku mulimu 11 omwana omuzuukusa 10. Ekyo nensooka nkizza ebbali. Okunnyuka nga nnyunyukayo ssaawa 3. Kati ezo essaawa 3. Ezo essaawa 3 omwana kitegeeza wamukeezeza ku 10 n'agenda ku ssomero. Ku 3 kitegeeza omusanga yeebase. Tomanyi oba yanaabye ne bw'omuwa emmere tagirya kubanga aba yeebase. Kati nenkibalamu nendaba ng'ate be mbadde nkolerera obutabonaabona ate bagenda kubonaabona nnyo n'okusinga bwe babadde babonaabona. N'obagoba? Nakolayo ennaku zaali 2 bambiri n'emmere najjanga nayo nembawa ebirungi biri eyo naye nabyesale nga nsikankoko. Sika birungi? Kasooka embeererewo abaana bange naye kati ssaawa 3. Olunaku olwasooka nabajjayo ssaawa 3. Ku ssomero? Nga basomerawo? Basomerawo era opposite ne Hana waliwo akasomerawo. Lwaki eno tebagamba nti abaana bange tukoze tuti? Kuki? Ku Hana. Kati ngenda beera nabo ku mulimu. Ogenda ogamba nti mbafumbire kacaayi banyweko ssaawa 5 ate ku 10 obazuukusa. Naye kati kitegeeza nabo bafuuse bakozi. Ogwo nengummula era bambi saayogera nsonga yonna wabula nabagamba kimu ebiwandiiko bye bantumye ebyambuze naye nga nali mbinya. Bali bakutumye ki? Yes, baali bantumye ebbaluwa ya chairman esobola okuwummula. Nengenda Mukama yampa omukisa lwe nagendayo lwe natuukamu munda bambi ne baŋŋamba kola nga bw'onoonya ebipapula. Nenvaayo
nenzija wano ku makya nakeera bwanna wanja nyina nenoonya kasooli 35 negannyo noddayo mu kasooli njita kasooli wange bwe mba mugendamu ngenda bwe mba nkedde nnyo 12 kitundu ezisaawa abaana olwedde baba bagenda ku ssomero ate okumukola mbeerawo baana bange nembooleza nembafumbira bagenda okuva ku ssomero nga buli kimu nkitegese kati awo nendabanga ate kasooli annyanguyiriza obulamu n'abaana bange nebubanguyira kweganga obulamu buli omwo toyoya kirala nandibanga nkiyoya naye nga kyensuubira toli mu gamba bwangu nti nnyo ngende bankozese ate sikola kasooli lwakuba nti nabuliddwa ekyokulya sikola kasooli nti ndi bubi nti bananga ndi ku kisenge ndi mu kusolera nedda kasooli mukola lwakuba mufunamu ssente kubanga eri baali bampa 35 omwezi sira nnaku 3 kati ennaku 3 wano nkugambye olunaku bwe mba nalukoze buli lunaku nga nalukoze nga siina lwengaye nti leero sigenda kukola nsuula omutwalo omwezi emitwalo kyogamba emitwalo 5 gye mba ndidde omwezi kati nenkibala nengamba naye enfiyati eri bwe bakucunga tokola kino okola bwoti kola bwoti kasooli owange nze nsalawo nti ntandika ssaawa 10 omutambuza oba leero ntandika 8 kati bw'oba otambuza kasooli baketi ebeeramu emisooli emeka baketi eyange kisinziira sayizi naye ngaeyange tesukka 7 olinamu ne sayizi nogaa leero nakwetikka eno enkya neetikka eno oba waggula eyo nina baketi 2 kati mubamu kasooli lwabanga katugeze nga naabula nemugenda nemumunoonya nofunayo mutonotono nojjaawo tosobola ate muteeka mu baketi nyene beekumenyera bwereere oteekamu kasambusa ate lwali owebbula lwabaako ssente osobola okuba kati nga ogamba nti batubalira ena olwokuba oba ogiraba nti mingi n'otundamu ogw'ebitaano naye wali bwaba wabbula era omutunda okimanyi wabbula kozi wali wasomako yagamba nti nasomako kubanga komampifu era wasomako watuukayo nona essomero eriba lifaanana ne uniform nenjamba lwaki simanyi nnyo sijja n'obwongo bulaka bwali tebukwata bulungi ate navaddanga nina n'omwoyo gw'okunoonya ssente kirabika omwoyo gwakubaita ogw'okuwalirira oyagala nnyo ssente njagala nnyo ssente naye saala za bwereere nti neegomba okusanga eziri awo njole njagala nnyo okukola lwakuba sisobola kukola kintu kimpa ssente gwe n'onsuubira okubeera ewuwo nkukolere ng'ompa 20 oli wajjira naga nti nkuwa 21 enkya tonsanga kuba nze noonya ssente sinoonya nti noonya kubanga nze sikolera gwe kukusanyusa kubanga gwe tolisanyuka era tolisiima tolibulayo kibi kyolinjogerako nga nvuddewo kati nze era omuntu ampa ssente simulinaako buzibu newaba ayogedde ekibi ku nze kasaba nga mpadde nze ne bompaana naye nga tonsasula tebinkwatako ebyo tebinkolera gwe ne bwogamba osikoviya mubi omala mpita nga ajamu mpeyo omusooli nzijjanga le ndi musanyufu nnyo oba ogera kumpa ssente kati omwami mukyayogera taata wama oba mwaddiŋŋana tetwaddiŋŋana wafuna bufunyi mulala tuli maama ne taata nofunayo omulala omwana wattu ajja kuwaayo tanaleerera mulayini naye nga ajja ttereera okyamusabira okyamusabira nalabye vidiyo ne comments ezabaddeko wazisomye zakuwadde ekifaananyi ki saaziwadde nnyo birowoozo okugyako ze nawadde nnyo ebirowoozo kuba nze njagala nnyo nze kasooli ono gwentunda omulaba nze ne maama wange sitya mugandi ntunda kasooli olaba mugamba nti nnima neyeebuuza ku Kampala olimawa kubanga abamu ab'omu byalo bamanyi Kampala ejjudde seminti era nina neyagendako mu kyalo n'agamba maama wange muwala waali eri abonaabona ali mabipakasi ku kyalo era maama wange bwe yankuba esimu ne mugamba kyogamba kyakulumye n'agamba
kyakukwasiza ennaku nagamba yedda mama wange muntu kale ali awo ye ebintu byabitwala nga bwabirabye. Ne mugamba wawulidde otya? Nagamba namugambye kimu kasita egyo emirimu gy'ogamba gyapakasa mwajja zangulira kasukaali gwe bw'obadde ojja oguga ogw'ebbeeyi gw'okola ondeetedde ki? Ne mugamba maama gwe tofaayo oba mpakasa tasa gye ndi mulamu kati ate olwo singa yagambye nti muwala wo namusanze ku kkubo nga yeetunda lwewandisanyuse nti nafuna omulimu. Naye abakyala abasinga obungi bangayinza okutunda kasooli ntundamu ebitundu by'ekyama nga bo babikubawo nga bwe babyagala babisaawo nga bo bwe babiwulira. Naye nze mmanyi nti omulimu mu nsi muno omulimu gwe mmanyi omubi gwe mulimu gw'otasobola kwogera nti nkola gwe. Kale yo omutanzi okuva gy'avudde naga nze gw'olaba ndi malaya era neetundira wali ku luguudo bwe kati ate oyo naye aba mulungi kuba baalaze nti omulimu gwakola agwenyumirizaamu. Omulimu gwonna gw'otasobola gamba baana bo nti baana bange bwe muba munnoonya mu nsange wali ogwo omulimu guba mubi. Gutasobola ganja nti baana bange bwe muba kusomera nga temundaba mumanye nti ndi wali we muba munsanga guba mubi. Naye kati nze abaana bange bamanyi nti maama bwe tuzuukuka nga tetumulaba omanyi gye yalaze maama yaka yagenze kuleeta kasooli. Era ne bw'ojja wano n'obabuuza maama wammwe ali ludda maama yagenze kutunda kasooli. Naye osobola obbagamba nti maama wange yagenze kwetunda. Toyagala n'abaana bo bakiwulire era bakimanyi. Ennaku zino beetundira ku mutimbagano. Kituufu naye tosobola era kigamba baana bo. Balaba ne b'otabagamba era bajja kulaba n'osanyuka kasita bafuna ekyokulya. Anti era kati buli muntu alina kyayagala. Naye nze njagala nnyo ng'omulimu gwenkola tegusobola kale kwesitaza baana bange. Eno mu mirimu gye wasooka ng'ogw'ebbaala jjukira mu bbaala oba ofunyeyo abantu oba ofunyeyo mikwano gyo bakubira ne kasimu ne bw'oba toliiwo tebaddamu kukubira. Ekizibu kye nnina simanyi nnyo kukola mikwano egyo emingi ng'omuntu bw'obeera awo ng'olina abantu abangi abakumanyi kituufu sikimanyi kirabika oba naye nga mutima mubi simanyi mutima mubi nze atayomba nabo mutima mubi gwaki anti okubeera awo nga tomanyi kukuuma mikwano nakola si butagikuuma naye nze tomanyi kukola mikwano mbeera n'ogumu mikwano gya kajanja guba gumu nga gwegu ate mukama wadde akyanyambye nti mu bulamu mikwano gyange bemmanyi balinga bali bana naye ababiri bambulako. Omu mukwano gwange nali muto nga tukyali bato bawala bato bamuyitanga Nakivu Allen. Oyo omuyita mukwano gwange kuba ye mukwano gwange gwe nakula naye nga ndaba mukwano gwange. Kati we bwe yavaako mukwano gwange gwe naddamu ofuna yafa bamuyitanga erinnya lye twali twamukaka Twin. Kati awo ne nfunawo owokusatu nga bamuyita Tuliraba nga mbeera naye nze muyitira maama Timo. Eyo gye nali mu bufumbo era nayinayo atya omu pozi kuno kwe nina emikwano ebiri. Oyo omukyala gw'olabye bamuyita Agnes nina ne mukwano gwange Zaina. Gy'emikwano gye nnina emeka gy'osobola okusanga n'owabuuza buli ekinfaako nga kye bakugamba amazima. Mu byogera nga simuuliramu taata w'abaana. Taata w'abaana si mukwano gwange wabula taata w'abaana. Oba wamukyawa bukyayi. Temunaako buzibu kubanga mukwano gwange nze gwe mpita mukwano gwange oyo gwe mpulira nga nina ekinnuma nemutuukirako munnyonnyola ekyo. Kati ye ebbanga lye wabeera naye nga tosobola mubuulira. Saafunako ku mukisa gunyumya naye bindi ku mwoyo. Oba tewagwewo. Nze okuba oba saagwewo oba nga saagufuna byonna biri awo. Naye abo abogamba nti ab'omu mabbaala saabayina era abali awo abogamba nti ate mukwano gwe yakuleeta n'akuwa omulimu gw'ebbaala yakuleeta mu bbaala. Oyo ekituufu kiri nti yali mukwano gwange ebiseera ebyo
bwe mamala emikwano si mukwano gwange yadde yandeeta nampa omulimu kubanga omuntu okufunira omulimu naawe essaawa zino osobola okuŋŋaani naye wali omulimu. Mwali mwesisinkana muti? Oyo teyali mukwano gwange wabula mukwano gwa mama wange kubanga ng'akyabeera mu kyalo nga tanavaayo kujja Kampala yakolanga wa mama wange mu nnimiro nga mulimirako bikina biki kati okumumanya ako akaseera ke namumanyiramu namumanyira ku maama naye olwokuba emyaka twali mu gyegimu nga kyangu okuba nga twogera naye nga bwe bagamba emikwano saagala so watandika ddi ogamba nti kati bizinesi yange kangitundireko ne ku mutimbagano ngiteeke ku TikTok ate no mwana oba oyagala kufuuka bufuusisenga oba motivational speaker ate no kyajja buzi era sijja nagamba nti oba nakijja kuki naye nga lwakuba nti nkyagala nze omulimu gwenkola tegunswaza era oli ayinza okugamba gwe wenna kyekikutunda kasooli nolaba nga omulimu gw'okutunda kasooli ku myaka gyo ng'otambuza kasooli mbagamba eri abalina n'emyaka emito kujange nga batambuza pulasitiki tobala era eri abalina emyaka emito kujange nga baweesa ensawo z'engoye ku mugongo eriyo abalina emyaka batanatuuka mu gyange ng'ate balungi n'okunsinga nga buli kimu kyogamba nti oba lwakuba gundi alabika bw'ati nga balina bye bakola gwe byotabasuubiramu nakukola kati nze lwaki ekyange kyemba nkola kiba kinfuukira ekibi gyotambuliza kasooli ofunayo abakuperereza oli okugamba neno omwana to okugjako abakyala be bantu bendaba nga akulaba nalaba nga olinga ali mu mbeera nga mbi nga walemwa naye abaami ayinza n'okusanga nga tomumanyi ng'alina mu mmotoka nga tomulabako n'ayimirira n'akugulako kasooli n'akugamba weebale kukola ekyo kikuleetera enkya ku makya okkeera ku makya obeonoonye kasooli newaba yabuze ne bagamba nti no kati ali mbaale ng'ojja kufuna owa takisi ajja kufuna kwemmotomamundeete ate kasooli tabula taliiko sizo akendeera naye tosobola kubulwa gw'okoleramu ne bw'aba akubuza so okubula nga leero n'enkya oluddako n'omufuna n'okola n'oluddako naabula omulundi gumwe ennaku nga 2 mu mwezi etinya kati baganda bwe bali mu kyalo bonna ababiri bafumbo abalala bali waka gwoddayo ddi mu bufumbo nze sinaba okyerowooza sinaba nakwerowooza saagala kulimba wakoowa ate saako wabula nawummula oli mu liivu ndi mu luwummula kansooke mpummule male kwetegeka kyakaluli nagwangamu bikwe kati neetanga mala okukkiriza nti nina okubeera ekyo kati akaseera komazeeko kokozeemu gyotambudde kati oluzungu ogenza oyigamu oluli emmere era oluli emmere terusobola kunnema terusobola oyingira Serena ngamba kati otuuse oyingira Serena ofunyeyo awo oli agambye esiiko kati gwe kyobamanya nti nze newe mba ngenze nga ngenda ne bontwala e Congo sobola kufa njala mbu lwa lulimi nga lwaki mba nfe enjala ate omuntu yenna ne woba omanyi oluzungu nga tomanyi kukola osobola okufa enjala naye oba mwana attunga olulimi nga ne woba tolumanyi nosanga omuntu yenna ne woba omanyi buli lulimi mu nsi muno naye nga tomanyi kukola osobola okufa enjala naye nze ne mba simanyi lulimi gwe mwogera ne mbasanga katugeze nosanga abantu nga balima naye mutufu ng'owulira tojja kusobola kubaga nti enjala ennuma muntu ekyokulya omanyi kyokola ng'okwata nkumbi ng'olima bwe batuuka okunyuka gye bakwata gy'okwata kale tulabe oba bwe banaawanula endoddo yaffe ne banaagirya ne batakuwa nti kubanga tomanyi lulimi lwe boogera basobola obutakuwa asobola omenya ekikajjo n'agala sigenda muwa ng'ova mulimira lubimbi nti olw'okuba byoyogera byayogera sibitegeera n'omusanga omuntu newoba omusanze ng'asitudde ebidomola by'amazzi n'omuyambako n'olumutuusizaawo ng'alina eryenvu mu nnyumba nga lwaki talikuwa n'oliri naye bw'oba toyagala kukola kuba teri muntu atamanyi kukola wabula abantu tebaagala kukola wali atamanyi kukola
teri muntu atamanyi gwe nga wali tomanyi kulima nnaku yeekulimisiza sigamba nti nali simanyi kubanga kati kyogamba nagenda ku ssomero era wali tolima nagenda ku ssomero nnaku kyenkugambye okitegedde nti omuntu teri muntu atamanyi kukola wabula abantu tetwagala kwaki obutaagala n'obutamanya byanjawulo nsobola okuba nga mmanyi nga kyokola nkimanyi nenkulaba nga kiri wali kikudaaza naye neŋŋaana okujja okikuyambako kuba saagala kukola naye bw'oba tomanyi naye bw'oba nga oyagala okukola ne bw'oba tomanyi oyiga kati bw'oba nga kati singa okulima nga bwogambye nti nali sirima sigamba nti nali simanyi wabula kati kitwale nti nali saagala wali okola mirimu mirala naye nga kyokana nagenda ku ssomero mbagala naye munyambe mujje munkwatire ku muyini gw'enkumbi mundagire bakwata batunuze eno nga nze kyogamba emyaka gye mmaze abadde nga balima sibalaba kyogamba bw'olima wano guno omuddo wano mu luggya wano enkeera kikugaana kuwala wali mu lusuku kati wano bw'olima bwakuwa ku ssente ate nsobola olimira obwereere naye wanene n'eri yonna eri wali omuti oguli omutuufu lwaki tosigamu gundi notekamu omwogo kasooli teeka muno kasooli wansi lwakuba wano si wange wano walandi roodi wange nze nnimawo ng'omukozi eyo amanyi byalima bunimiro yinze kasamba sente anti omubanga mulimu mugamba naye wakati wano waliwo ebitonotono nga onamugamba nti kanteeke wano kasooli agaana mu sizoni kubanga eno si byakufukibwa naye gwolimayo kati akusasula buli lubimbi oba mupatana nti ogenda kuyita eri biki akusasula nti yakugamba nti kati wano kuyita wano n'okwambuka wali onoozijja kumeka noozimugamba katandi oli atakuseera ate lwaki abanseera nze ku nnyumba yansalirako ate ansalirako obeera ze nsasula n'abalala ze basasula agamba onaasula ku nnyumba zange anti nsasula si za bwereere naye oli mupangisa mulungi ekuba kati awo Land Road omulimirako akuwa ku ssente naawe n'omuddiza buli omu ayamba oli neiba mulungi kalwaki temubala nti nno ze nnimiddemu wano gwe ne wesasulezza bwe mba sinnatuusa kumusasula ate nze mmaze nga lwaki tonnatuusa nedda sse byali balina okunsasula nina waddembe n'okunsasula nze nemmala nenzimutwalira naye amala zinkwasa watya nga nze sinnatuusa kumusasula ng'omwezi guwedde gwa tegunnaggwako kyonna kyekiri naye nze omutima gwange tegunnatuuka kuwa Land Road sente zisobola muluma kubanga kuno ku Kampala olina tekisoboka kuba ate kati olumba ngenze kudduka kumunyaga kuba sobola kulema kusasula mwenda ate nensasula 18 mbandika ekyo zo ziba zigana ekale osasula mwenda wano wali osasula 5 nodda ku mwenda oddako ogenda ku apartment kati era era zazimbawo kyemmanyi zijja kuva mu 10 ate nga zenjagala kuba kuliko sitoowa kuliko sitoowa era ina zasitulawo era wazigwera sola butayingira kubanjagala kuliko baana bali wa taata waabwe ogira no bamuwaamu naye naabeerako nabo n'abawulira ekitegeeza mukyayogerezeganya kati bwenvewo omusajja omukazi bwavewo oluba lufuuse lutalo lwa Ukraine ne Russia ate ebyo biba birala bagambye abantu wabagiridde naye nawe watugiridde maama naye nga njogera mazima mazima nalindi ate nze siina nze mu butuufu olaba nze ekisinga okunnuma okimanyi nze mu kifo ky'okujja n'oŋŋamba mpaayo 2 ngende ngulira abaana akawunga gwosobola n'okujja n'oŋŋamba mpa ku kasooli wontambuzeeko nfune kapito so okuwamu ennaku 2 ng'okolera mu wange enkya n'ogenda n'onoona owuwo kuba olunaku lumu lukumala abaana ne balya enkeera n'owanga ofunyeeko ezigenda onoona owuwo sibitegedde nti oli asobola ekifo ky'okujja n'akugamba nti ankoomanyi sabayo 10 ezi abaana tebalina kawunga kakulya oba balina akawunga tekalina. Bwe jangu ŋŋambe nti naye Mama Esther
Kasooli we ntambuzeeko mpeeyo 3 nze sikuwa 3 kugamba wuyo omutwalo bwaggwamu Kasooli nalese wagumu kitundu gompa ogumu ekitundu gwange ebifikako zizo kati gwe nkyoba tosobola genda noono n'owuwo zonna bw'oba ogenda ozirya nze ogumu ekitundu gwange okyogala olunaku olumu lwe mba sikoze mba ngenda kufa okusinga lwe naakuwa 2,000 ate nenkya nembeera mu bweralikirivu nga nkulabye nti kati azzeemu akomyewo anonye 2 nze sikolera gwe nkolerera abaana bange naawe weetikke okolerera ababo kale omukazi asinga okunsanyusa ye Rebecca Jingo yagala omuntu tomuwa kyennyanja muwe eddobo naye agenda aloba ekiki alaye bwe bidduka ku malobo kati kyekyo kyenkugamba waaba omuwe ebbirala omukazi afuna ssente mu Kasooli ono bannange naye ate agendaga nze saana mutunda oyo tomuwa 2 mugabe bakati yiyo gyetikke ogenda ogitunda oggyeko amagoba gojjako nze ompeeko ezange ozireete wano kale tweyanzizza Siiko Scovia bwe tutambudde banyabo ne basebo emboozi ya Scovia esobola okuinspiringa haino wanye Kampala si Kampala naye mu nsi muno waliwo embeera lwekwata n'obeera muzigo mu nga lando gya kumanya emyezi egi naye nga tomanyi kiddako n'ekyokulya nga kwolwo tukirina naye ng'ogamba abandoga oba nze Katonda nze yaguze yalabayo ate naddala abakyala lw'olowooza nti olowooza nze abakazi abamu bagamba kapito gw'olina okukozesa ofune ekiddako omwetise ku mutwe gwe kapito gw'olina okufuna ofune kuba abakazi nno munnange gwe boolaba mu kkubo nga batambula batonnya bati be basinga okuba n'ebizibu obadde okimanyi nti eriyo omukazi ng'abaana be tebannalya mmere naye nga walaba owali pusitika ajja ya7 n'amugula kati gwe mmanya nti abakyala naddala abakyala abakazi baagala nnyo obulamu obwangu obulungi balanya okulabika obulungi obulamu nga bulungi kati bo balina endowooza egamba nti gy'okoma okunyirira gy'ofuna abakuwa ssente naye oli okuwa ssente ze ng'akusuubiramu amagoba ate kizibu nnyo okukola amagoba ku buli akuwadde ssente ye anti batuuka ekiseera nga bakeewa eyali akuwa omutwalo ng'alandisa onyiiga aleetako 7,500 naye nga kapito ate nze njagala ssente naye nze njagala nnyo ne bwe mba nzize ewuone nga ninamu ekizibu ky'etaano naye nzija nga nkimanyi ne bwampaako 3 ebiringirina naye gwe n'otabeerawo nti nemusaba 5 ate nampaako gumu kitundu kaakati 3 ekitundu njijjawa gwe nga bwe gyakubuze naye era abanga atampadde namusabye 5 ampadde 2 olwo aba ampadde gw'olina meeka bakwongerezeeko ate omuntu olaba bw'omusanga ssebo nti wange badde ngenda Masaka naye nsigazaamu omutwalo ate bansabye gumu 3 okimanyi nti azikuwa naye mugabe nti ngenda Masaka bansabye gumu 3 nsaba ogumu owulira ebibuuzo naye omukyala omusanga asiize enjala oluviiri lwalina ku mutwe nga byonna bwabikuŋŋaanya bisuubula ensawo y'amanda naye nga ku mizigo kwali baliko abantu nga 14 ate bonna bafumba ku manda nga ne bw'aba agiguze ensawo kuba ng'amanda tegalina bugetabeera ne bw'aba agiguze n'agiteeka wali n'ateeka wakati n'agituuzaako aba bokka banneyibba baba bamwetoolodde bagimala ogikozesaako ennaku 2 nafunako amagoba nagenda naleeta endala naye ng'ekyo takiraba nze bwe mba wakola bizinesi njagala edduuka egaggadde edduuka gaggadde olinako mmeka z'ogenda otandikirako akuŋŋaanya ewa omanyi ssente etawera nga ssente kituufu okuŋŋaanya neziwera naye ssente ennungi ssente gy'obeera n'ogamba kati nga bwe naagamba naye Kasooli ono nkozeemu omwaka guno nfunyemu emitwalo 5 kapito gwe neetaaga wa 8
kyangu nnyo n'okugamba nti wenzija 5 kankoleyo emyezi 2 nfune gali 3 nkole ekiddako nyongereko. naye gwe n'obeerawo nga nze neetaaga bizinensi ya mitwalo 6 naye nga toyingiza yadde 3,000 olunaku oba oligifuna ani agenda ogikuwa oyo akuzaala nga n'akuzaala takyamanyi bw'osula na bw'osiira abajja kuvumirira kale mutambudde bajjamu ne basemu mwebala okutulaba n'okutuwuliriza Media Hub UG ne ku TikTok tubeerako Honorable Sesanga Bate the Great ne ku Facebook na wonna akatambi kano we kakusanze abayiribinga bano tujja kwongera okubawa platform okwongera okusomesa okwongera okuwuliriza ebigambo ebibavaamu ate n'okwongera okuinspiringa abalala okulaba nga community ewera bulungi nnyo ate tulabe eki kye tusobola okugijjamu na ngeri ki gyesobola okutuyamba okudda ku ddaala eddala nga tuli wamu. Sesanga Bate the Great.